Abatuuze b'Ekiteezi, Lusanja ne Kiteetika bazinzeeko ekitebe kya KCCA ne batandika okwekalakaasa era baweze nti tebagenda kuvaawo kutuusa nga basasuddwa ensimbi zaabwe olw'akasasiro eyayonoona ennyumba zaabwe. Omusasi waffe Musisi John Munandagwe waali. Lwannaku tutambudde olw'okuba tulina ennaku ku mutima n'obulumi ne tusalawo ne tugamba batusasira wammeka naye nga basakigereze abowulira be batuuze b'Ekiteezi, Lusanja n'Ekiteetika, abakaawu n'okukira omususa abeekalakaasa olw'akasasiro abumbuluka n'agwira ennyumba zaabwe omwaka oguwedde era nga bano okuva olwo KCCA oba gavumenti baliririranga nga basazeewo okugumba bano ku kitebe kya KCCA babe nga bakolebwako. Newankubadde omwogezi w'ekitongole kya KCCA agezezaako okujja n'abawooyawooya, bano bakubye enkanda wansi era bagaanye ne bamugamba nti bakooye okubalimba obudde buno baagala kwogera na Idi yekka. Abatuuze bano bagamba tebakyalina bwekyusizo, embeera basukiriddeko, amabanja gafuuse amabanja era ng'obudde buno nti balina kuyambibwa era tebagenda kuva ku KCCA. Ku lwakinana 8 CBS FM Radio olwasa mayinja Munandagwe Musisi John. Ebyo nga bikyali awo ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti babaza ekiwandiiko okukakasa nti buli mubaka atakkiriza kasiimo k'ensimbi obukadde 10 akagambibwa nti kaweeredde ababaka ba paalamenti nga kabasiima okuyisa etteeka erigatta ekitongole ky'emmwanyi ekya UCDA n'okubateekateeka okuyisa etteeka erikola ennongoosereza mu tteeka lya UPDF. Okuva ensonga eno bwe yafulumye ey'obukadde 10 buli ludda luvuddeyo ku nsonga eyo nga n'olunaku olw'eggulo paalamenti yeeganye okubaako kyemanyi ku nsimbi ezo era amyuka sipiika paalamenti Thomas Tayebwa yasabye oyo alina obukakafu abuulire eggwanga nti paalamenti yo tebimanyiiko. Olwaleero ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu Muhammad Muwanga Kivumbi ng'ono yakiikiridde akulira oludda oluvuganya gavumenti bategeezezza nti basazeewo okukola ekiwandiiko buli mubaka atakkiriziganya na nsimbi ezo obukadde 10 akiteekeko omukono. Muwanga Kivumbi ategeezezza nti buli mubaka anaajeema okussaako omukono kijja kuba kyeyoleka lwatu nti yafunye ku nsimbi ezo obukadde 10 era alabudde abafunye ensimbi ezo okuzizzaayo mu bwangu. Buli mubaka wa parliament tuyisizza okutandika ne kaakati buli omu agenda kusayininga awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna jangu oteekeko omukono. Gamba ekigamba sijja zitwala saazitutte era nzikola ki nzevumirira. Wiiki eno weeneggwerako ku bbalaza amannya ago tujja gassa mu media nga bazeeganye sente z'ekibi eza sitaani tebaazitutte. Abaazitutte dda tubagambye bw'oba watutta akasente kyabuzira nnyo. Actually goyinza okubeera omuzira w'omwaka senga okaalakaala n'ekikumi n'okireeta wano mu kisawo n'okiga nti kikino ekizibiti. Muwanga Kivumbi mu ngeri y'emu alabudde ababaka ba NUP obutaziimula kiragiro ekyo ti kubanga bagenda kubateekako amaanyi. Political action ya munnabyabufuzi parliament tugikuweera mu kalulu. For example, I believe I belong to a national unity platform. Buli member wa NUP ateeyisiza bulungi ajemera ebiragiro bya pate njogera ku bya NUP kwaliwo abeebiina ebirala mu myezi egiddako nze field commander tugenda mu constituency ya buli omu buli abadde alimu embaliga oba tugwa oba tetugwe tugenda kuteekayo omulala omutuufu. That's a given. Okitegedde ekyo and it's going to be done without fear of any contradiction. Wabula omwogezi wa kabondo k'ababaka ba NRM Alex Brandon Kintu byonna ebyogeddwa biyise byabufuzi era bano abalabudde nti singa tebeekomako baakubakuba mu mbuga z'amateeka. Sookera ddala njagala
okwongera okukakasa okusiimulawo obulimba obw'ababaka bannaffe. Kyennyamiza nnyo bwe tutuuka mu biseera by'okulonda wabaawo akabadi oba okwetega balabike nti basobola okufuna obuganzi okuva eri abantu. Kakati kiba kya buswavu nnyo nti omuntu aweebuula institution gy'akoleramu, institution esapoze okuba ekitiibwa, olw'okubanga tebalina ground balowooza nti banaakozesa ekyo baagala kutuvunza mu bantu. Naye bannayuganda bagezi awo baabuukawo. Naye nze kye mbasaba njenge gye bali ababaka nga babeeyita ba honorable baleete evidence balage nti yiino, era bwe wabaawo omusango gwonna ng'abantu abo beesiimu bandibadde baddukira mu mbuga z'amateeka. Tubalinze ate bwe bateegendereze ffe tujja bateeka mu mbuga z'amateeka. Gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekya UBOS bongedde amaanyi mu kaweefube ow'okuwandiisa abayizi mu masomero gonna okwetooloola eggwanga. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako Joyce Moliku Kadukyu asinzidde ku Media Center n'ategeeza nti kaweefube ono atandikidde mu disitulikiti 3 ezikola Greater Kampala okuli Kampala, Wakiso ne Mukono. Ono agambye nti bagenda kutuuka ku masomero era gavumenti yabawadde edda obuwumbi 27 ze bagenda okweyambisa mu nteekateeka eyo. Vincent Sozi omumyuka wa kamiishona avunaanyizibwa ku bibalo n'obwakalondoozi mu minisitule y'ebyenjigiriza ategeezezza nti ng'oggyeko okumanya obungi bw'abayizi abali mu masomero okwetooloola eggwanga, naye nti kaweefube ono agenda kubayambako okwogerezeganya butereevu n'abayizi okumanya embeera mwe basomera ebibanyigiriza, nga kino kyakubayambako okuteekerateekera obulungi amasomero. Kusinziira kati tulina emitwalo 8 kusinziira ku sisitimu yaffe, naye amasomero agamu gabadde tegatuwa information egakwatako, so tetumanyi oba gaggalawo oba gakyaliyo. So kyekyo lwaki tusindika abantu bano bakakase tulina amasomero ameka agataliimu tujja gakola ki, tujja gasazaamu. So bwe tujja nga tukakasiza toliimu nga tukujjamu mu database nga ne license tuziteeka mwaka yuzi. Okay? Ono ayongeddeko nti bagenda kubala abayizi okuviira ddala ku mutendera ogusookerwako okutuuka ku matendekero aga waggulu, era asabye amasomero okugondera abagenda okukola omulimu guno olwo gubatambulire bulungi. Mu masomero kuba tugenda kuweereza benumerators oba ababazi, Uganda Bureau be yali kuruutinze information ekwatagana ku baana, kuba kati naddala okuva ku nursery, primary, secondary twagala omwana okumumanya ng'omuntu. So nursery paka ku P5 enumerator ajja kuba atambula n'omusomesa ow'okusomero nga interactinga n'omwana yennyini, ng'ayogera n'omwana yennyini. Then abalala abakulu mu senior P6, P7 enumerator agenda kwogera n'omwana yennyini afune details z'omwana oyo. Gavumenti eyimirizza enteekateeka z'ekitongole kya NSSF ez'okuzimba yafeesi ebitongole bya gavumenti ebwe bajja ku luguudo lw'Entebbe nga bwe kyali kyalangirirwa mu 2017. Olukiiko lw'abaminisita mu 2017 lwali lwasalawo okuzimba ekizimbe ekyawamu okunaateekebwa yafeesi z'ebitongole bya gavumenti byonna nga kyali kyakuzimbibwa ebwe bajja. Gavumenti bwe yategeeza nti yali ekooye okupangisa era nga eyagala okukendeeza ku nsimbi zeesaasaanyiza ku bupangisa. Mu mbeera eno mu mwaka 2018 gavumenti ng'eyita mu minisitule y'abakozi yakola endagaano n'ekittavu ky'abakozi ekya NSSF eyatuumwa Project Development Agreement okutandika omulimu gw'okuzimba era nga gubadde gwa kukomekerezebwa omwaka guno. Wabula minisita omubeezi ow'ebyensimbi Henry Musaasizi asinzidde mu Paalamenti n'alangirira nti enteekateeka eno gavumenti egivuddemu era egisazizzaamu olw'ensimbi empitirivu NSSF ze yeetaaga. It's called the government campus in order to accommodate all ministries which do not have their permanent homes. However, Mr. Speaker, this campus needs to be constructed and the construction requires financing. The first option we looked at was an arrangement with NSSF to provide the financing. However, this option was declined because it was not cost effective.
Mu ngeri y'emu Minisita Musaasizi abuulidde Paalamenti nti gavumenti eri mu kunoonya amagezi amalala ku ngeri gy'egenda okuzimba mu yafeesi okwewala okupangisa. Gavumenti buli mwaka okusinziira ku biwandiiko bya Minisitule y'Ebyensimbi esaasaanya ensimbi obuwumbi 97 okusasula ensimbi z'obupangisa mu bizimbe by'obwannannyini mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ebweru w'eggwanga Uganda.